amanya abantu tuli ku social media kuno bigambo bingi twagala kumanya olutalo ne Shalom lwali lwaki luva ku ki sina olutalo naye alina olutalo nange ye kenyini naye nawuliddeko story bagambye mbu kubadda muvuddeko emabega nga mulina obukugu anti kyenkugambye nti kubadde alina olutalo nange buzibu ki mwalwanira mukazi kiki omanyi waliwo ebigambo ebitambula buli mwayogera kiki onayogera anti kati kiri bwe kiti nze kubadda dogo mulaba nnooma tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha nava namatuva nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ate nabagamba Life Experience buli tutuula tuba tubaleetedde ekipya bannange kaabuuzeeko ate era n'omugenyi waffe w'olunaku olwaleero ate naye ababuuzeeko Prince buuza ku bantu abalabi baffe tubeebaza mwebale nnyo kusubscribinga mwebale twagala era tusiima era naffe tuli beteefuteefu baweereza so olunaku olwaleero tulina omusajja ow'amaanyi gwe tuli naye waliwo enjogera ennaku zino gye bagamba mbwa oli wumite abaana basase bakakyusizaamu naye gatufe wano mu Buganda tugamba oli gometi oba muzungu akwogera atya Diana kanaakulya gumite bakogera batya mu luzungu strong kale ne Diana kanaakulya kababuuzeeko abantu baffe nze ssebo w'ekibuga Diana kanaakulya eddoboozi ly'abasajja nze buli ankubira ku makya mbuuza osuza otya ssebo tokikola by mistake ndi ssebo ndina mwana atu gwe nabuulirira oba leero ankubamu eŋŋumi twekube nakyo kijja kuba kibbu amubuulirira ku olwo yabitegeera naate era njagala mulambululire biki bye nayogera okitegeera aleme kunyiiga wamujjonkera alowooza namujjonkera naye ate tamanyi ki kye nayogera ku olwo so ngenda kuba mubuulira atubuuzeeko Isonka omuyimbi w'eggwanga buuzaako ku balabi baffe aba Life Experience Uganda yes Life Experience Uganda kyava ku kyo giyita Life Experience webale nnyo obulamu bw'abantu mulabye bingi nnyo kitale ffe kyetwayagala muli bakulu mu myaka Lusanka si kyabwe emyaka emeka nze 21 oyinebeka alo kagende talina 21 simanyi nze ndi wa 19 ekyagitwisa Life Experience ffe tetwayagala twawukaneko n'abalala twayagala twawukane n'abalala abo abalina zi channels ffe tuba ku mbeerayo bulamu bwo butambudde butya okuva gy'ovudde obulamu oziba obutambuza tetwagala ate kuyingira nnyo kuba ate byetategeera twagala gwe kennyini oyogere ku bulamu bwo Life Experience nga nze ngenda kwogera ku kikuba owange bwakatandika bwakatandika sebo obwa music oba okula era kyemanyi musinga nnyo ku bwa music si bwe yes bwakatandika kale kati kankubuuzeemu kati ndi muyimbi munene ndi upcoming ndi muyimbi ki toli upcoming muyimbi ki kati talina upcoming anyway nasonyiwa omuyimbi omupya bamuyita bati nga yakajja mu industry aba breakthrough musician n'atawuwa breakinze nze nzize buzi kati Biswanka takyali upcoming naye ate ndi mupya mu industry oli mupya okimanyi nze muyimbi asinga obupya mu industry edda sebo agambayo omuyimbi wasingayo obupya bwene ogenda okebere wakawe ku YouTube owawa yamutandika mwaka ki okategeera niyo abayita tufunye mwaka guno 2026 bonna abaliwo egenda okebere ku YouTube zaabwe okebere ne ku yange olabe wejjo manya ani asinga obupya mu industry nze nabo oba nfuna kati gwenda gwe weraba oli muyimbi ki nedda mwe balabi that's why mbabuze ekibuzo ndi upcoming ndi legend oba ndi tofu kulaba bwenti you are vocalist you are true vocalist
lwakuba nti nedda tugamba ayagala kumugrading recognition yange eri ku records upcoming muyimbi akubye oba oli muyimbi akubye lwa nsonga olinawo ennyimba ze eziyiseewo you have hits you have good songs then kati bagamba waliwo asajja okugamba Biswanka yagwa naye nga tenze nzikupya mu industry ekyokugwa si alina olugamba omuyimbi omupya mu industry yandibadde ani upcoming naye ate olina gamba wagwa naye nga ate gwe asinga obupya mu industry kati awo neebuuliza obwongo bw'abantu abamu babukola busa Biswanka gwe mmanyi akubye lwa nsonga lwaki Biswanka alina ennyimba ennungi Biswanka alina hits naye kati kale wandabako ko nga ndi upcoming nze nakula ndi mwaka ki mu industry eri wa mwaka gumu anti yes mwaka gumu naye erinnya lyokoze olinga atali wa mwaka gumu anti kakati obuzibu obuzze kati obuzibu bwensanga nti nensanga bafala ndi wa mwaka gumu fine nkimanyi era nafuuka top naye ate nosanga fala ngayagala kunzolera kati bwebwe obuzibu bwensanga dasi wajja kusanga nti nina olutalo lw'amaanyi nnyo n'abalina amawulire bangi nammwe nga kwe muli towuliza nti tuli waneeno tuli mirembe kati wabeewo ekizzoleyo kyonna ekinjogerwako anti geraba nsiri wa mirembe oba okategeera obuzibu bwokka nina empisa nyingi nnyo era ndi wa ddembe n'obuzibu buva kukunzolera kubanga sibanga upcoming erinnya lyange okumanyikwa sawe wa kolabo ndi muyimbi wa kolabo byange bwomu kalideni gonzole yangaani gwe ngeyanteekako ettafaali kitegeeza alien skin bwakuzoleya no problem jukira walika wa alien okunzoleya atya ayinza okera kumakya nagamba ako kadogo kange ako kadogo nze nakatandikawo andi kati ate nze mugambe ze sisajjira ku kolabo omuntu gwogamba nti wamutandika olina obbanga wamuwa kolabo bwebityo naye akuwa platform etya Biswanka nze natandikira wabe muki nanyimbira mu luyimba lwange teyakuyimbira yakuwakinga naye yakuwa kyebayita audience ki nje watandikira byenyimba bifaananamu ebibye tebifaanagana bibye naye Biswanka nze sobola kwerabira abe mukibi lwaki he gave me audience ati nze nagambe ti ndi mwerabi ate kati simuwadde respect muvoddewa kati nekira aide nekyo kyoleetamu kijiramuwa kijja mu nsonga bweti muvodde. There are people who give us audience nozula talent wawoja anti wuliriza uliza kuze lwakindeta omuntu kyanjawulo nti nze saawe bwa kolabo okategeera bayimbi bangi olina gwomanyi kyemanyi mubamanyi amugamba era ono yajjira ku kolabo yagundi payo omu menyayo abagadde wansi mazima yabakuwadde audience because akuwadde kolabo neba yakabi nebaliza mama nkubye oluyimba lwange yeyetambuza lwokka nze njagala kuzza tolina wangambira nti musimanga bampadde audience nze njagala nze Biswanka mulamu bwange okusooka okula yakomi nga nkolaki ng'olina abantu boogeegenya kati tolaba nti era abo gonna maanyi gange maanyi go naye wali wa muntu wali bwe nali njeereza abantu abo okakasa nali eyo gyogamba wali eyo yali eka ku fangoni agenda okutuuka fangoni okubeerayo oluyimba luli lwalaba ate olwo oluyimba ngaali maanyi ge
gali manyi ga biswanka asokoleke nyache ngenda okwogera gali ganyi ga biswanka oluyimba yayimba naye waliwo kyetuyita okubambu buli muntu nedda nze kankubuuzi guni enkambi z'abayimbi nyingi nnyo era babeera n'abayimbi baabwe kaigweza lwaki kitu kiba nti nze obange lweluvuddeyo bwe bati tobala teriyo bayimbi balala enkambi ze mwogera mwebali lwaki bangi nnyo yenkana yange then nobeera oli weka oyimirira wekka kati nze natuuka nenkola nekyange kati nze nina heaven music ono yakinnyonnyolamu n'atugamba oba kyetuyita omukisa gwe mukisa kati biswanka wajja n'omukisa gwo ate nga wali ababaddeyo ku fanguni nga webali bayimba naye ne bagaana okukola ate nga ne alien olinabatalentedi era oli wakabi n'amaanyi go kati woba ongamba musimanga naweebwa audience genda omubuuza yankola challenge yonna wayogerabyeko mu luganda lwange then amaanyi gogamba gwe gali luddawa amaanyi gange ttaano wange amaanyi gange nokuwobeera mu maka g'abasaidi ya biswanka mu bulamu bw'ensi oyinza okukola ekintu kyonna okubeera owakabi kati nga bandabidde ku Prince buli muntu agenda kugamba Prince okumulaba ngaakukolera ki naye ng'ate ezaatobye omuli ku kido ngaakubakinga ngaakuwa lyrics nga takubakinga bati anti onatugera musically nga mpeebwa backups tuli bwe tuti biswanka wajja nokola oluyimba lwawe nedda gwe mubuuze nomubuuza yampako naye nga kyenjagala kino Edwin Skin yaliwo nga ye w'amaanyi ate begayo tudisikasinze nnyo okweyenza osala kuleta nnyo mannya kanti nze kyenjagala yalira bano njagala nnyo biswanka kale kati kale yensonga singa kale woŋŋamba nti nebyennyimba bifaanaganamu awo ŋŋamba eri different tolina kyewakoppa ate wayimba nnyimba zizo era tetugambye mbu aliyenina oba bakuwandiikira oba wakolaki biswanka tuveeyo katuveeyo njagala tugende wali tuve amanyi abantu tuli ku social media kuno bigambo bingi twagala kumanya olutalo ne Shalom lwali lwaki luva kuki sina olutalo naye yalina olutalo nange ye kenyini naye nawuliddeko sitole bagambye mbu kuvadda muvuddeko emabega nga mulina obukugu anti kyenkugaye nti kuvadda alina olutalo nange buzibu ki mwalwanira mukazi kiki omanyi waliwo ebigambo ebitambula buli mwayogera kiki onayogera anti kati kiri bwe kiti nze kuvadda dogo mulaba nnooma nagendako nenyimba ku Beach mwaka ogwo kanaakajjaawo nenyimbayo nga ndi ne bakyali bange olwavaayo eno mulaba ali ku channel ne Kasuku nga bampandira biswanka tolina kyoli namulabye alina eggaali bw'alina abantu asula mu kasingolo mwe Makinde ng'awanda bingi era kyemanyi amanyi Shalom era ajja kugamba nti eyo kekamusooka omutrendingisa kunvuma okusooka okutrendinga yasooka kuvuma nze kikulaga nti ambaddeko n'akakuku ne muwa warning n'agusala najja ne mu inbox netwogeramu netugamba tewali mbeera biki amaana ngamba ayagalayo akantu jo juzi wano oyo omuvubuka y'omu yakumangamu omuliro n'akawala ako akavayo bikimbu simanya kalina omwana sikwe kasooka ku channel ye nze nkunyumiza emboozi agituula genda okebere interview yake yasooka kaaliwo oyo ani Shalom nga kugamba naye nakeera akakumamu omuliro nekajja waliwo kaliko nga omanyi nga mwogerezeganyizaamu nekangamba nokugamba ate kyoba omanya Shalom takwagala akakawala kennyini nako kennyini kekagamba balingamba nga oba amaze okukola interview biki kigulaga nti aninako akadubudubu kesitegeera okategeera ze yagenda nagamba sitewali mbeera nitufuka nabaki nga twogerezeganya kati juzi nga mpitibwa era ku kantu nga mpita siriiwo infact nasooka namugamba channel yo yaba upcoming sijja kujjako
soko okubemu erinnya nawe nimuteekako mu kusooka naye era twogeramu nga wonaaba n'ettaano omwogeza soko okubemu following kati juzi nga ngamba ejjamu mpeeyo akantu malina balaga message manyi yabanye ebintu ebiriko obujulizi tetwagala hearsay Ryan sembeza kamera Ryan tulaba message tetwagala hearsay bagambe mbu twakubye omuntu kituufu ekitegeeza mugenda okola interview eyo nga waliwo ekiriwo oba kulinaaka ng'omuntu era akulese nti akulinaako akantu etanze mbasomere wano mbalage ntunga si ebigambo nga biwanvu kitegeeza bano abali ku hearsay tebamanyi bye boogera nansaba akantu anyway abantu bakutte bubi nansaba akantu bwe tujja twogera tegeeza message nyingi mubadde mujja mwogeranga nawe omuwuninga wamusanya biswanka sabu wamugamba mbu gundi yaba coming akano agamba nti lwaki tompa akantu this is the message olwo ng'ani ayogera shalom lwaki tompa akantu yansabasaba n'agamba nti kiri kitya anko tukakole muddibi so anka goddamu nogamba leero bro wendi ekisaasi wano okitegeera kisaasi bannange anko ebiddako sigenda bisoma bisome njagala tukole naye kisaasi nga wala okuva emakindi nze siri fit amafuta ate ku ssaawa 6 mbadde ne studio session producer naye nina okukola ki okujjamu nammwe musenga Luganda luganda nammwe n'omujeregerera nammwe musenga bali wa kibuga singa oli kumpi n'emakindi mba nkutuukako mangu naye omusajja mukakanya nnyo soma etwagala the fuel ng'agenda kukugulira amafuta webale nnyo okitegeera aweekako police assault jangu omwami ono nga 29 ogwokusatu 2026 he summoned for assault of Kawesi Shalom nga olunga ate Kawesi ate yalopa ye yalopa okitegedde kyeka nga engumi emaze okukola ki okunyooka kati mwami Biswanka engumi eva ku kiku interview. Is it because of kanaka kuku ke wali omutegeddeko? No, intro aneno. Mu intro nga mukoze wano. Leero tuli ku channel ya Life Experience. Atuli nono. Yeita muyimbi si muyimbi. Okategeera. Wagamba sidiri nga nacho. Naye tubadde tuseka. Olandika ate byakunzolya. Otaddeyo kamera oyagala kupostinga ebintu ng'ebi. Naye nga tompise mu bulungi tukola akantu. Otandise mbu tulina ono alowooza muyimbi si muyimbi kakati wawaisani okategeera tukayana kuva ku ekyo lindako Liam, I've seen you with Makona. Makona's, I'm sorry to mention his name. Makona's intros are very insulting. Makona yakuyitako simanyi ogezegese ebitagasa n'ebintu ebirala obimanyi mu lwaki tewamuyisanga Shalom andi kati kye nkugambye nti ekintu ekyapeninga omulundi ogusooka then n'abalala bakifudde routine nti kati banakusanga bagenda kikola we bati n'ekirala okategeera oli waba nga yafuna chance omukisa gwaki bagamba omukisa gw'embwa teyisa mbuzi mu malagala ojogambwe n'embwa ng'eyiseewo mu malagala ago nange ndi mbuzi kampitemu ekyuma kimaliza I know Shalom is a professional. I'm asking you. Nkubulira kiki nayogedde n'engeri gye wantuttemu obubi. Ngange nakugonje najjo sinkugambye nga tuli off camera ngamba naleka video ko ngamba. Anti kati wuliriza we wabadde ensonga. Bwana singa era mbadde nakunoomedde. Sikuba abakazi. Meanwhile, linako sikuba abakazi. Ekyo kibi nnyo era tokinteekako tokyayisa abakyala. Abakyala basinga okumpaga. Kati oliriza wano. Kyenkugamba nga temunnatandika kukola kantu. Nga ffe tusoosawo ne twogeramu ebyokusaagasaaga.
bwe tuba tusoma amawulire batugamba rapo omanye embeera z'omuntu oyo omanye nti Biswanga mugamba nti musiyazi awulira atya mwakikola ne Shalom no of course bwe muba mubadde before kutandika akantu muba muwogerezeganya but then ate wozze ku camera n'otandika story star ngera olaga okukatiriza nogamba owaayi toyogera byakunzoya simu nogamba toli muyimbi tolina bulanyiza kutegeka ngera olaga okukatiriza okirumiriza Biswanga toli muyimbi owabadde ndi top nenkuganya ku nsonga eyo nogamba toli muyimbi teweewenza kutegeka ani ayinza okutegeka n'emitwalo ebiri tebayinza gikuwa ng'ate ogenda wali ku Easter Monday kuba muntu kati Biswanga kyensembyayo nze kyenayogedde kikino nga yoteeka nnyo muleemi anti nze yabadde nayogedde nti fine bannamawulire abamu bava ku mulama gw'obwannamawulire ku bintu bye batusomesa sijjonkera Shalom ne n'atayogera like n'ataba profession nga interviewing omuntu however nvumirira ekikolwa kyo kyewakoze ekyokuba omuntu abonja abasambira ddala abamanyira anti Biswanga abantu bagenda okukyawaani n'abaani abantandika kankubuuza ng'abankyawa mu Biswanga ekimusayisiza yakule munnamawulire amuzolera tuyitekomu bafaani tubabuuze Biswanga tubabuuze wamma ogamba Biswanga tiyakoze munnamawulire oyo kiri kitya kirungi oba kibi kubanga yamuzolereza gwebabuuze Biswanga batakwagaliza bagenda kuwaga nga nedda bafaani betugenderako obanga toli faani wange nga tolina ne chance oba platform entuukako ate nogikwesa ate kunzikakkanya eri bali abanjagala era bajja kumpagira wangambe tusambire tusambire ente ezo sawa yonna ekusibya empisa kintu kikulu okuddamu gwe tomanya nina obudde bwa buli nte yonna buli ente yonna egezaako Biswanga ogambye ekiva ku twabadde tuli awo ngendaba olutalo ngera oli ne password ens ono wa spark kugambe nti kati bangi bakakozesanga ayagalamu erinnya Biswanga alina erinnya okunya chance oze nkuwadde ka interview sinze nkuyise bwe mba nze nkuyise ogambako nti kale neggwezze ogamba ekyo kyoyogera kyazoleyo naye ngaate okiremerako lwaki gweyagala kyazoleyo kyokka kitegeeza oba olinako oyagala eyita bakulabe nti oganyeko ne sita ogenzeko mu nkaana ne sita bakuwa attention that's why bakiwa attention ati nkikuweera ddala kyoba oyagala naye nti kati nina kyembadde njagala okugamba mu awo abalabi abali eno ffe oli faani wange ndi faani we kati nawe wankyaye mubakubyomusobola kiri bwe kitinze kyenkujjira fe abalabi abali fenna general sijja kweteeka muze oba njawule bali bonna abakwagala abagala bafaani ba Biswanga abali eyo tulina endowooza gyetugenda kufuna kakati wadde wakava mu lutalo nani ne Shalom netulaba n'olala nani ne password kakati abantu abamu batandise ebigambo Biswanga oba ye ate yayagala okuyisaawo tekati mpisaawo ki ng'ate mwe munoonyeza embeera y'emirembe gyange sibaayo kati then gwe owozze nakigenderera because walabye kyabaddewo ku gundi n'ayogera kavidiyo ke ne katambula ng'ali mu kunzikakkanya kati naawe oyagakozesa eyo chansi ogezeeko okunzoleya naye ate kyesigenda kutoleratinga at this moment of my life nja basamba naye gaali yaki egaali gyenda sina gaali talina gaali abalabe jasi bataano bange abantu basatu ebagaali basatu babadde bataano omu babiri basatu bana bataano ebagaali eyo gaali esaha alina abantu basatu isigattako n'abalala onaina bataano nze sinze kingisa kati engeri gyatambulira mu bintu nina kyejagala okugonzaamu wuliriza nze osigaala nze siri mulwanyi wa bikonda era oba bali ku kamera bali ku kamera omulala ng'ayimiridde gwe bala abantu bangi
ono driver ono kamera so kanyagala kale wemba ku stage mere nga ate bwe nkwata ne kamera ne wadije ne mwa nenziruka ne nkomawo tugende ngabwe kayo lyo luyimba omanyi omuzungu alina enjogera egamba mbu too much of anything it's always bad so bw'onaagenda nga ate okikola ennyo abantu era bajja kutuuka ate nabo bakukyuke anti kali kisobola samba muntu atanzoleeza era nakoze ne seri ngamba bannamawulire abatagira tetujja bakwata era wakogedde ku lwobadde ne password ngenda kusamba buli kannamawulire kafaala konna akazola naye atatuzoya mba nkusambira ki tulwanira ki otandika otya olutalo ku muntu atakoze olutalo kale ekyo kyo kituufu ngambayo kuba kale newemba nina gwe nakalanako naye nga nze mukyokozezza oba olina konna kasaga kewali olabyeko kendimu nambayo nti Biswanka yatandikiriza ono bwati ne bwati so ekitegeeza nga gwe bw'osomye message ze ne Shalom eza password zo tetuzimanyi tetumanyi kyaddiya na password twalaba lutalo password yajjamu kalikuba yalabye ebya Shalom naye nayagala kugamba ate tubogeddeko nnyo era kati bajja looza nzimba ate obakuddeko naffe tetwagatte anti bajja looza mbu tetulina kyetukola ki kyetubaagaza kale nga tunaatera okumaliriza kuba ogenda ku show omukulu gwe bagamba mbu muyimbi si muyimbi abamu abakukola intro akulaga akuteekawa wansi Biswanka alinawo oluyimba kati olutambula ennyimba zange sizitembeeya oba mpulika sizitembeeya nti ngende nga nangira bannange ntambuza luno era bafaani bo zijja batuukako anti kakati oba nfuna gw'osooka toli faani wange naye faani era atwalatayo nagenda mukulu yatutereddeyo kanaakapya nezigenda nga ntembeeya akatambula kubanga okimanyi ennaku zo tulina ebintu bye tutambulizaako okebeddeko ku YouTube oba wawonna oba Spotify basitape eggwanga tula mwagala ate nze champion mwagala nze champion nze nzije nga nvayo nga mbaga bannaye naleese kano akayimba muno digital era nze champion w'eggwanga ate nze nzije nga nkutembeeza akayimba kati ensi nagimalayo nti miliyoni ameka nende nga buli omu nga bannaye naleeseyo kano tuli ku digital era oba oli fani w'omuntu era ojja gendayo omulabe Biswanka tubadde negundi etambula wano waliwo omuyimbi omu yavuddeyo n'akola live nasoma n'enamba yeku live nga yagala afune bamukubireko gwani omusajja akuba ebitwawe n'ebisawe mutuufu muyimbi ki waba yasoba enamba kibi kakati tubadde twagala nawe tubadde tusaba Biswanka okoleyo ka live otusombere ku namba tukuyita ku mikolo nawano ngisoma kiri musta business muzala nyingi sozo n'alanga bani bonna ne basoma enamba omuyimbi nno sita ono omuyimbi wa ddala ate oba oyagala bamufune batya kyekyembagame mu digital era omuntu olina mufunira wooli si alina okutuukako buli kimu bitono nnyo byalina okusula ebigere bye nti akutuuseeko olina okugenda ku internet omunoone Heaven Music ye management No, like I need your manager. Go and say what to in case of any business. Wala still contacting Heaven Music. In numbers we wali wano. Number gwe kweziri ku internet obozi. Nina dollars za 10. Olwensonga nti akuyigiriza how to handle meeting. Neddala bayo. Gwegenda kugundi. Nze mundaga kati. Nsomere number yo jimte omutereko 10. Ekya dollar nakiyisa. Ojateeka ku mobile money. Bana 10 kya dollar tushise ku gundi. Ateekako. Gweteka ku mobile money ajazifuna. Enzeloza tuli bali. Sasa sudia. Niga star 185. Ulizo gena sawa yangu $10. Ogena sokomali tumaliriza ate kisokera ddala oline n'omuyimbi kale omuyimbi wowe oli naye then
manager ate tobifana no uliza manager ekatege Nako banyika sawa tusobola ani yakutendeka kubanga bannamawulire omulaba gwa sente dola 10 abayimbi bano mubadde ku dola 10 diversion mwe diversion zetogerako mu star 185 star 1 omuyimbi olire hasha dola ate sasa mu Uganda balama dola 10 sente meka mtalo ngana we watokwata dola yonga ya asatu mumeka oli atobera ne dollars iyo yeri mwana ana mwebiri inamba is 07 inga bivudde iga number 07 agenda wala 07 yenyigire 57 13 29 72 sokolinde era tamanya chimpozi ejabe tamanyawo kutoyige family ama dola 10 ziri mu sente meka anakweka mukweka kati chi zizi na mitwa jangu wa kamera bana baga kumanyira bana ngotuyanye asigira beberako mubeera bulungi show yammwe mugimanyi ate omugagga wange abadde kiye omugagga anko omukozi oti bwetyo bwetubeera nonakolwayisaamuko ne biswanka tutagenda ayimbe webalire ebiswanka ozise